Reverend Father Dr. Davis Ahimbisibwe y'omu ku baattikkiddwa obusaseredooti mu ssaza ly'e Kabale ku ssande ya wiiki gye tukubye amabega. Father Ahimbisibwe yazaalibwa mu maka ga kitaawe Keithro Amahe ne maama Fulgencio Ayebazibwe era nga ye mwana omulenzi yekka mu baana b'abazadde be. Bazadde be baamusindika mu seminariyo ya St. Paul Rushoroza e Kabale. Eno gye yatuulira ebigezo bya siniya ey'okuna era n'ayitira waggulu n'atwalibwa mu Uganda Mater Secondary School Namugongo. Era eno gye yava okugenda e Makerere okusoma obusawo obw'okulongoosa abalwadde. When David told me that he was going to join Westwood, I just said, oh my God, what it is this? Oluvannyuma lw'okukuguka mu bwa Dr. Ahimbisibwe yakola mu ddwaliro ly'e Kabale era oluvannyuma n'aweebwa omulimu mu ddwaliro ly'Ekereziya erya Our Lady of Good Health Rushoroza okumala emyaka 2. I remember when we were young, Davis used to be in a seminary, and we always tell my mom, would be like, oh, he's going to become a priest, and he would be like, no, I'm not going to become a priest. Kyokka ono atubuulidde nti entandikwa y'okudda okuweereza Ekereziya yava ku kwegatta ku kibiina ky'abakarismatiki era nga yali mu mwaka gwe ogwokubiri ng'asoma obusawo. I remember when I joined the charismatic, that was like I experienced my Christian life in a new way. Obuweereza wa Father Dr. Ahimbisibwe n'okutuusa kati bweyoleka lwatu mu ddwaliro lya Our Lady of Good Health Rushoroza. He put a Divine Mercy picture in OPD. Then in all rooms, consultation rooms, he put the cross. He went to maternity, he gave us a Holy Family picture in the postnatal ward where we put mothers after delivery. And they are helping, especially in labor ward. The woman is in pain, but when he rolls the eyes and sees the cross, you find him talking about the cross and he's comforted and he's calling Jesus because he's seeing the crucifix. Kyokka eno eby'okujjanjaba abalwadde tebyamumala, wabula yagala okugattako obusaseredooti. Kino nga kigenda kumuyamba okutuukiriza ekigendererwa kye. As a doctor, there is a limit where I can help. Physical health can go to a certain limit. But spiritual health really is health that gives life for eternity. Ekyokusalawo kwe okuddayo okusoma obusaseredooti, bazadde be ne bannyina kyababeera kizibu okukikkiriza. One day I told him, Dr. Davis, you are a younger doctor. Before you marry, go back for masters. You specialized. He laughed. At first, it was heartbreaking. Yes, he's the only brother in the family, so you're like, you're going to become a priest. And I'm like, have you told mom? Have you told dad? And he's like, yes, they know. I'm like, really? It wasn't an easy decision for me, you know, because I was in the seminary before and I left to pursue medicine. Definitely that factored in. Ono agamba nti ekkubo lyakutte lyakusoomooza gy'ali. Okanye n'omugisha. Cho kankulamuza mu Lukiga. Agandi. Oluvannyuma lw'okumutikkira agenda kuddayo mu Amerika okuweereza ku lutikko ya St. Francis de Sales Cathedral, Houma mu Louisiana. Father, bikuli.